Mu kaweefube w'okutumbula omuzannyo gw'omupiira mu Buganda ssaako n'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, Obwakabaka butegeka empaka z'omupiira buli mwaka okujaguza amatikkira ga Kabaka era ez'omwaka guno zaakuzannyibwa nga 27 omwezi guno. Empaka zino zizannyibwa wakati wa ttiimu y'essaza erigenda okutegeka omukolo ogw'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ne ttiimu y'essaza ebeera erina ekikopo kino, era empaka z'omwaka guno zaakuzannyibwa wakati wa ttiimu y'essaza lya Busiro erigenda okutegeka amatikkira ne Ssingo abalina ekikopo kino. Ssentebe w'akakiiko akategesi ak'empaka z'amasaza ga Buganda era nga be bategeka n'empaka zino Sulaiman Ssejjenga agamba nti omupiira guno gwakuzannyibwa ku kisaawe ekya ttiimu y'essaza ly'e Busiro e Ssentema. Masaza gombiriri masaza g'amaanyi mu kisaawe ky'omupiira naddala omwaka guno. Busiro akyakulembedde ekibinja kye, bali mu bibinja bya njawulo, ne Ssingo naye akulembedde ekibinja kye. Bonna balina ttiimu enzujuvu obulungi, zirina dipatimenti zonna. Tusuubira okubeera ng'ekikopo kino kijja kubeera nga kivuganyizibwa mu ngeri ey'enjawulo etabeerangawo bukyanga kibeera nga kizannyibwa. Ate omuwandiisi w'akakiiko akategesi ak'empaka zino Honorable Patrick Nsanja agamba nti amateeka agafuga empaka z'amasaza gennyini ge gafuga n'empaka zino. Tewaliiwo budde bulala bwa kuddamu kuwandiisa abazannyi mu kikopo kino. Abazannyi abaawandiisibwa mu mupiira ogw'amasaza era be bazannyi bennyini ttiimu be ziteekeddwa okukozesa nga basamba omupiira guno. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogwokuna ng'empaka zino zizannyibwa era essaza lya Ssingo lye lize eriwangula ekikopo kino emyaka 3 gye kyakazannyibwa. Beka Resabula, BBS Telefayina ageesigika.